Yasuzemu magulu kene kiwatu gwe kinyomerwa omukiri yalira layiro utasulambuliri abana bazina tebebakambuliri wagulu eringa muganayiti baba bazina amagulu bagagaiza obulira okunyererwa era wulira omuziki okusesera era wulira obulayi okutambula era wulira omusiwa okumusiwa abaana banyomerwa omukiri otambula yasuzemu magulu kiwatu gwe kinyomerwa omukiri yalira layiro butasulambuliri abaana bazina tebebakambuliri wagulu eringa mubanayiti bwe baba bazina amagulu bagagalika indeedi banyomerwa omukiri waawu obulumi n'okunyomerwa wulira omuziki gwe gusesera enkudi gano masena bagayita nkudi webakati nga tuzinye enkudi ngenda bulaya kuzina nkudi Ladies and gentlemen, thank you for coming. Mwebale kujja press conference y'omwaka gye tuzokola bane mwekubireko mu ngalo. I can see all the media platforms twazidda mu kizimbe kye twalindirira kati we are live on Sanyuka and of course other media platforms. Mwebale nnyo, mwebale kujja. So ladies and gentlemen, right about now tetwagala kumala budde mukimanye ennaku z'omwezi 18 tugenda kubeera mu August, tugenda kujuza Aero Beach, mumanye ebibeera mu nkudi, mumanye ebibeera mu overnight, tugenda kuzina enkudi emikono tugiwaliko waggulu tukole ebyafaayo lulimba lw'eggwanga tugenda okuza. Ladies and gentlemen, without wasting time ngenda kuyita Success Motors abamu ku ba sponsors baffe olunaku lwaleero bigambo 2-3 tutambulirewo, no time to waste. So ladies and gentlemen, I want to weewaawo mikwano gyange mwena asanyusa obalaba mwebale okujja ku mbaga yaffe ey'olunaku olwaleero buno bukyali busiki yene enteekateeka yokka ebadde n'enkuŋŋaana z'abannamawulire ez'emirundi ebiri. Waliwo olwasooka abantu ne balowooza nti press conference ewedde, kumbe wali ate olulala lubalala. Lwero olunaku olwaleero n'olw'ensonga eyo ekikozesa bino byonna kwongera kukkatiriza nti ngenda kuza omwezi 18 ekigenda okubeera wano kigenda kubeera kijjobi ddala ng'ate kikolebwa mu Namasaka muganda waffe Lili Puzzle ow'olunnabe. Mukama Katonda tumwebaza ku lwa muganda waffe ono. Lili Puzzle omusajja mulungi, buli kintu ekituukawo ku lwa muganda wange Lili Puzzle mpanika mwanisinuko n'omubanga ne ngamba Mukama weebale kubanga ndabyeko muganda wange ono ng'ali ku zero ng'atandika, era neebaza Mukama nti nange yangatakoko ku lugendo lwa muganda wange ono ne tubeera kaaba nga ndaba ng'atandika bw'ati, ne tuyiriba nga tulyaba nga mulabako ng'ayiiya kyanalya, ng'ayiiya akakomando, ng'ayiiya bwana aluzibya, nga bwazibya olwaleero olw'enkyagamba tunaluyitako lutya, byonna ne mulabako ng'abiri. Mukama Katonda n'atutegulira akayimba ka emmundu evuge nga tulaba ne tugamba abange tufudde, Mukama tukoze atya? Tuba tuli awo n'atutegulira agenda ogula emmotoka ne tusenguka ne tuvayo mu kazigo ne tugenda mu apatimenti. Twayaguwa twadduka emisinde baabo mu apatimenti nga ne tutereera eggaali gyeva tomanyayo ng'okubya endongo twabeeranga ffekka ng'enjala etukola kata babiri olwakuba genda ogula emmotoka eggaali nejja oba yevaawa era tewali muyimbi nkakasa awandiika ggaali
yoka ate bagiwandiika okuwa amagezi negamba oyo mukazi mugogo oyo si mulungi ajja kulya sente ze kale nno byebyo n'olw'ensonga eyo olugendo ne tulutambuza mpola paka olunaku olwaleero mukama katonda ate bwatulabikidde mu ndabikira endala ebintu byabannamasaka bijja mu ngeri etategeerekeka nti bitunuulirwa mu ngeri etali siriyasi wabula ne biba bingi bye mulaba ne bye muliraba ne bye mukyalaba bannamasaka be bituukako naye nga bijja buzityo baga nti oluyimba olwo lunaakola ne lukola lusabula wano ne Bulaaya lugenda si bwe guli muganda wange nyanyanyanya inakola netuyibba neziikaina netukola ki netuzizimba okitegeera kakati n'olw'ensonga efaanaganako bwetyo tubeebaza bannayuganda okutwaliza wamu mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebali eddala mwebale okubakira liri pazo tubakakasa tubategekedde ekintu ekyenjawulo ku lunaku olwo tubakakasa ti olwo olunaku lugenda kukyangana lwa njawulo n'enjaka y'omusana egenda kuba ya njawulo tusinga eya bulijjo egenda kubaamu ebiriro bwewekanga ekiriro ku mulyango gwo gajjukira bujukizi nti wawe olunaku lw'egundi lw'enkudi okitegeera n'olw'ensonga emikwano gyaffe okuba ebule n'ebweya kino ekintu si kyabannakampala bokka wabula ne bannayuganda ne bwoba ng'oli bweru ng'olina obusobozi obuvaayo n'oddayo jangu obeewo experience eno ey'amaanyi egenda okubaawo eya muganda waffe munnamasaka liri pazo olunnabe ng'awanise ebbendera mu bbanga fena nga tugamba nti emikono waggulu eringa ki baganda bange katwanzeyo ebigambo nga bibiri katono nnyo naki omanyize embaluka kizakiikiridde abalwanyi mu bayimbi nkuba bibiri naye lipazo muganda wange nageze nenkuba mpaako ku mimwa nanga etuni eyo nga yakabi naye ngeno security egenda kubawo kunyumirwa bunyumira temusuubira effujjo kuba omusajja tumuli ku kido bonna bafaita nabagaye mwana mujje tubeeremu munnamasaka munnaffe nobadese bonna abaana b'ekiboga kolo muggwerewa ennaku z'omwezi 18 tewali kulanga kulala bina babyogedde naye nga mujje tubeereyo wanulaavu kwaba ne kyenasinza okutya wano omusajja batuleeraza abakazi wazijjeewa liri pazo abakyala wabajjeewa ndabatuleera nga 5 kiri kitya naye nga kiri kimu nga 18 mujje mubeerewo tuli lwedde twetegese kunyumirwa bunyumirwa anti babagambye seya baganda bange katwanirize omuyimbi sewasewa jojo events wona wolisoko jjo kwano katono banange sewasewa sewa nkola yaffe yabanamiziki osooka kanga ngone muterezeka obwasinga obunyuma bunyuma tewekoya umula joyagala jolaga gosimye goyita joyagadde josula obwasinga obunyuma siba guli njagala okuyita bannayuganda mwenna ennaku z'omwezi nga 18 tugenda kubeera wano ku Aero Beach kalese gwe musajja ali singo kateeka z'obufumbo zonna ozifunira ddala mbujjumu nze musajja ali singo naye ng'enteekateeka z'obufumbo zonna ntambula nazo bukwakku n'ekirala njagala okuyita bannagomba mwenna mujje tuwagire munnamasaka tubeere wano ennaku z'omwezi nga 18 n'abayimbi ffenna tuwagire muganda wange mwami Liri Pazo tukube ekintu kino kinoge tukube ekintu kino kijjule si bwe guli buli muntu yenna munnayuganda amanyi nti okuyimba kulungi era atalina nnugu mbakoowole ennaku z'omwezi nga 18 nammwe basingo mujje wano tufune ebyana tweyagale naki. God bless you. Thank you sewasewa Seta Elvis. Kale omuyimbi w'omwaka naki ije soko gikube bagiwulire gazina bwe yasuzemu yazanyo gazina bakwogera tulina wano owe Gaza soko gye wano otubulire ku security Gaza egamba ki kuba tetwagala Gaza eberenga nyivu abadigize bakigweko Gaza eyimiridde etya nenga bampise kabaka gasi okuva ekawempe straight up Gaza mise
Nenga mwe tuli nenga ne tune empya. Naye mwana gwe leka nkukube engalo. Tebakubira kunuuna ngalo mwana gwe. Yalire pazo yajimpadde tune naye bambi nga 18. Twagikoze kolabo neriri pazo weri buli wamu nenga mwana. Agaza mise tubeeremu nga 18 tujje tuwagire ghetto youth ono bannange nga bw'ato bindowooza olabye kirasi z'abantu n'abannange Gaza kweri bonna buli omu buli ghetto youth gyali ajja asaleko Gaza yono omusajja gwe tuyina kati alipresentize kawempe yonna malayo bwayise mu ghetto zonna naye nga Kabaka Gasia straight up tubeerewo nga 18 Ero Beach agaza mise kawempe Oyono yakona ku security ye Gaza era ndoza kati awo tugumye. Tulinawo bannaffe betutera okutambulira ddala nabo mu nsonga z'ebyokwerinda. Bebawuba kubanga emmundu zitiisa abadigizi. Digiza agawayi tebakuba okumundu so kye twava twafuna bannaffe abawuba. Abono baganda baffe tutambula nabo tetwereka ku makubo. Nabo bajje batuweeyo akagambo kamu bubiri batubuulire ddala nga 18 wabula kye saagala kwe kwata ku badigizi. Njana kubuuka ku stage omuntu oba atamidde oyo yakwatibwa empola so mwe mumanye engeri gye mubakwatamu abantu naye njagala engeri ennungi so abawuba mujje mutulambikireko tulabe mukikutte mutya kuwulu mukama mulungi assalamu alaikum warahmatullahi basebe ne banyabo ngaffe abawuba tukolagana wamu n'ebitongole bya security byonna nze mbakakasa ngina kuva emwezi 18 tukakuba ne era nga security y'olwaliro webadde mudigize jangu ng'omanyi ebintu bijja kuba tulungi ne security ejja kuba nnungi neyanze se Saundi Eringala agitereze soko agitereze bibi omwaka katannayogera ayimirire etirire nga sinajua lunnabe sagala buuma tuli okay atule okay nedda nisigale wa pampanvu nnyo izo kwa mulunnabe kale tugende njagala okusokera ddala okwebaza abagenyi bange ab'enjawulo ninawo muganda wange Gerard Events ani okwebaza nnyo bimirira abantu bakulabe abasudani baali baagala kunyimbisa soma 20 baŋŋamba emu ye yazijja mu kkomere Sudan naye mbonyebonye n'ebidogo webale Kyaga muganda wange oyo nno yaleeta ekigambo nkudi oyo Kyaga jangu abantu bakulaba obeera nnyo Kyaga muganda wange musajja wabanyo musanyusa okulanisa kale tofaayo ntandikirewa essanyu nga linzita baganda bange ab'amawulire ndoza katusooke nsoosowaze mwaka ensuso mwebale nnyo mwebalire ddala nga nze mutambudde nange mu buto bwange ne mu kukula sigamba myaka wabula okukula mirimu gyenkola we najjira no nali sigambwako nali wakitalo nga nina effujjo nga nnyombayomba naye mbebaza okunguluminga naye nabo bampa disipulini mwebale kunkuza nenvamu omuntu omulungi ate ne mumbeereddewo baganda bange ab'amawulire ntya waliwo lwe nalwala awo mu covid ng'okutambula kutono mwajja ebbombo ne munnambula ensi nemanya bwe nali neetaaga obwetaavu temugana kwekubirako mbugalo basibo ne banyolo muli ba muwendo nnyo mu ggwanga lino twebazeeko omwami Abitex mu ngeri ey'enjawulo Abitex y'omu ku bantu abawaddeyo obulamu bwabwe mu ndongo bo ne basalawo beetikka emigugu gya music wa Uganda Abitex Promotions bwe nali ntegeka sheeno natuukirira abapromota bangi nga Suuna bwe yagambye nti kinaakola naye ako Abitex bwe namutuukirira ne muganga amanyaako ekintu kyange kino mbadde njagala kukitegeka naye obuyambi bwange butono mbadde njagala tukwatagane n'ekibiina kyo ky'okulembera nga bapulezidenti munyambeko naakubira Balamu naakubira Bajjo
nakubira balunywa nakubira ba Eman bagamba lunabe tugenda kusupportinga naye betujja kuyambako buyambi kyo yesobola okuvaayo obulungi naye mbagamba bannange abantu bwe batajje ne bagala tofaayo bweranga n'olw'ensonga awo wentwalira omukisa okwebaza baganda bange Saimo Kawalata lwaba YouTuber Divoshi n'abalala abali wano ewange emiryango migule interviews zigaba ate nno nazo zinyumidde nnyo abantu ensangi zino ndoza zigattako ettafaali ly'amaanyi njagala okusooka okwebaza Sanyuka TV mwebali nnyo mwebalire ddala njagala okusooka era neebaze ne Galaxy TV mwebale nnyo mwebalire ddala Sembatya Properties mwebale nnyo mwebalire ddala Success Motors oyo yasalawo neega nti ono omugole Irina omukozi otya anaava atya mu America ng'oyogeza malusu onaamunona otya ku airport ng'oyanjala ngalo kwe kutuyiwamu emmotoka eri ebongeza obwama gye bayita bebi webale kuwooma naye munzijeko akajanja okubeera nga temunzikiriza kuvuga ku mmotoka eyo buli lwenjivuga ne mugyolekeza ebigambo mmotoka wagimuwooga bulula simanyi teri mukaadi manyage paakinga emmotoka y'omukazi mpaka lwalidda mba nvugamu ng'omwagalwa we mpulira obufuufufu temunzigyongera n'olwensonga eyo twebaze muganda wange Doni Chris owa Sky Finis Ajamis Kigudu waliwo muganda wange Amini abono bannamasaka bamenyako tebaagala nnyo nsonga za kamera naye basebo okusiima kwammwe kusiima kwange gye muli kubatuusiriza basula motozi bonna abaganda baffe mu ngeri y'enjawulo bambi beebale nnyo beebalire ddala njagala onzijukiza abantu bonna nsobole okubeera nga sirina muntu gwendeseeyo n'omu Galaxy FM mwebale nnyo mwebalire ddala ne bannayuganda Babrani Makona n'ebitiibwa bannamawulire ndowooza mbamaze si bwe kiri ba YouTube mbamaze batikitoka oluyimba luno banange muzikirize nebaze ba TikTok abantu abali ku TikTok oluyimba luno balukola ebitundu 98 ku buli 100 abaana bazina sawundi mwebale nnyo baganda bange buli yazina sawundi y'enkudi abanyumirwa emboozi zange abali e Bulaaya abali mu Uganda ababuteekayo ku TikTok omwenda mwebale sinza kutuuka omu ku omu nsiima nnyo nsiimira ddala Enkudi Beach Festival enkudi bagayita mazina newankubadde buli omu akivvuunula nga bw'ayagala buli omu n'akizimbirako ekigambo naye ffe abamanyi obuwoomi bwakyo n'obunyuvu obukirimu ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana musubire bwe baba bazina amagulu bagagalika mikono waggulu eringa overnight indeed banyumirwa omukiri waawo obulumi n'okunyumirwa eyo yessimu y'omukolo kwe tutambulira era ebigambo bijja kuba bitono wano omuntu oba omwana omulenzi olabye ekyana ekyobuwala kigaye tigwata ategedde nti wano tuli mbulumina kunyumirwa tigwata ategedde wano tuli musuwa ku musuwa paka kejenge budde keesa suuna njagala okwebaza webale nnyo webalire ddala omanyi suuna beeni ono we yansangira mu kibuga ekyamazima nakimusookamu naye ng'endoogo yaliri pasa eringa eyakolimirwa lwayingira ekibuga yagamba genda onoonye ennyimba zo zonna mu studio gye ziri ne mu library eyo ozireete yabeeranga ne kasidiike wano ekiro bamutandikizeeyo mu puroguramu bagiyita gearbox n'alyoka akuba endongo mpaka liri pazo bwe yannyikira mpaka leero we tuli neebaza mwenna abatambudde nange mu lugendo lwange kuva we nagira mu kisawe ky'okuyimba 2016 bannayuganda abampagira abanyumirwa ennyimba zange bakama bange bayimbi bannange nja kwebaza ankowe wange Joseph Kamiliyoni ye oyo yeyanzijako ekisiraani ky'obutalinnya nnyonyi yebale nnyo yebalire ddala njagala kwebaza pulezidenti w'abantu Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'ebitiibwa bingi ebimugenderako ng'ebyo nakola oluyimba lw'ebigezo lwannyamba nnyo njagala okwebaza Pastor Wilson Bugembe njagala okwebaza abayimbi bonna buli alina kyankoledde Gravity Omutujju Palaso abampadde akaaganya n'ennyimbako nabo mwebale nnyo mwebalire ddala ate era nemukkiriza n'Enkudi Beach Festival okubaawo tuli wano olwaleero okwongera okugaziya enteekateeka
n'abantu ababadde balowooza nti enkudi enaabaayo enkudi gyeri bannange ekifo mukirabyeko n'enteekateeka muzirabyeko tugenda kuggulawo ku makya ssaawa emu ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'omunaana nina ebintu byenzize njogerera enkudi abantu ne batuuka noga nti lunaba olanze enkudi tinaye binaabaayo bwe nsuubiza ntuukiriza nkola yange suula beni ogimanyi sisuubiza kintu nesitatuukiriza abantu nabagamba ebiwala ebinyarwanda sikaali soja tobirabye webiri ate wano tuleeseeko 30 gokka ebirala buli mu woteeri basi 8 sewasewa yeekalaba alaba w'omukolo kojjajja kubaawo ow'eggomba abantu ne basuubiza enkudi mu weema weeri abasinga mwebuuza nti enkudi mu weema eneeba etya ako kamba k'abasajja n'abakyala abakulu twogeddeko enkudi mu konteyina okay konteyina weeziri kwegamba lunaku lwakusanyuka busanyusi n'olwensonga eyo enkudi ye eyengedde tewali kulanga kulala enkudi ebisinga mbyogedde enkudi mu nnyonyi ennyonyi muzirabye weeziri enkudi ez'oku mulembe gw'obote ez'oku mulembe gw'amiini weeziri gwe gw'omanyi ekyafaayo kyokola oba ogamba kantwale ekijjukizo ky'enkudi ku mulembe gw'obote ennyonyi weeriyiiri Uganda Airline enkudi mu flavors ez'enjawulo strawberry coconut mu flavors kwegamba kino kivuguto ebyo Simon bikawalaata byayagalira ddala mu mbeera eyo enkudi bwetyo bweri omukolo newakubadde gulimu bya VIP bano basembati abambadde amasuuti naye buli omu VIP mu ngeri twagala tudigidde omukiri mpaka kuwulira bubi buli kigambo kye twateeka mu luyimba tugenda kukikola live wano nebaza abayimbi bonna Edikenzo agambye ejja kujja nnyimbe n'abayimbi Spice Diana yakonfaninze buli muyimbi sirina nnyo mbeera mbi ku bantu era baganda bankwaju Irene Ntale yagulawo omukolo era yaguggala era wano we tugenda omumoteerako akaweta ababadde bagamba nti omukazi tetumutwala n'ababadde bakuba ekintu olwo ne bagenda okugwamu amaanyi bagambe kigozi amaanyi ga essaawa yonna wagi ekamera so embeera bwetyo bwekola ki bweri nja kubeebaliza ddala ebyokwogera nnyina bingi naye bannange mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza abaana ba tiktok lego suspect abaana abali mu diaspora abali mu ddungu abali wonna wonna buli agaseeko liri pazolunnabe sirina magye nkubanga nze nagaana abantu nti bwe naakola amagye mujja kulwanira nze muvuma abantu abalaba ensobi zange ate nabo mubanenyezeemu neŋŋaana edda seetaaga amagye ku social media neetaaga abantu bampabula nti awuliri pazo owabye nti awuliri pazo terezaamu kyova olaba ndi wanumani amen abantu bonna abandiko bampabula naku nga yidinga kola kituufu naye bwe weekuryetingako amagye mu music industry nti gakulwanira ne bw'okola nonsense gagamba wajja nnyo wajja ki wajja nnyo wajja ssebo ekikusuula mu kati yabaga so ekyokulwanyisa kyange gwe guno omuzindaalo gw'enkutte ŋŋenda gwogeza bulungi mu ngeri gye mutalabangako abasinga tebantwala siriyasi naye mbakakasa nsobola nayita mu college ezimala nayitako mu Gagameru band naliyo olukoba ndumanyi bulungi naliko mu kadongo kamwe wawalukagga nayimbayo weeks 2 nangoba nga nyimba kadongo kamu so ennyimba zonna ngenda kuzibayimbira nga bw'oluwulira ku CD bwe ngenda okulutokosa gwanaadigida ennyambala mubadde mugimbuuzaako dress code mbadde njeerabidde abaana ab'obuwala twakkiriziganya mwambale ebintu ebibata mukitegedde mweti nammwe abaana ab'obulenzi mwambale beach wear empale zirimu emiyondo timwesaaniika nnyo bannange mukono olunaku lw'abantu bakulu ate bwe bakugambako tofuuka kizibu emiwendo mugisale abaana ab'obulenzi basobole okunyumirwa obulamu bw'ensi eno temuwanika nnyo otherwise temujja kukola
kubanga n'abanyarwanda bazze ate bo bazze n'enkola eyakibanja mpola so mwebeereremu buli omu asobole okukola ku olwo wangi omusingo bazze n'emituyu enkola zonna weeziri tulinawo pakegi tulinawo permanent spa kamasaaji kajja kubaawo nga bakunyiganyiga mu ngeri y'enjawulo naddala mu ab'amawulire mulwanye nnyo n'enkudi bonna amala okukwata ekikamera ng'okijjeeko ng'okindiri bakunyiganyiga ku masaaji eyo bagiyita obulumi n'okunyumirwa so packages nyizi weziri wekitegedde so ndowooza byebyo okuleka ng'omuntu alinayo ekibuuzo musogo ogamba ki omanyi gwazunga n'ekikamera tolina kamera olina kikamera zino ze kamera lwaki togula kamera mpya musoga ono wagagamero tv bebekulu ananyimbira ajja kujja naye kujja wange mugabe muyise ajje asanyusa abantu munkudibiki festival ebibuuzo ebisigadde nooza bakama bange mwe mubirina ndirede okubyanukula saawa emu emu yennyini ey'okumakya tugenda kuba tugguddewo oli wa ddembe n'okusulayo 17 osobola okujja enkudi mu weema weeri enkudi mu nnyonyi weeri enkudi mu konteyina weeri tulinayo enkudi mazzi weeri enkudi ya bojeri weeri enkudi ya bosofu weeri enkudi juisi weeri enkudi giini weeri enkudi vanira strawberry byonna weebiri ekojja muyini ndowooza kuba kuba ndongo seba olinayo ka package ak'enjawulo ndongo gye weesigamyeko ani sindi isindi bino byasinga okwagala agenda kujja atuzindiremu kali akayimba ke kalimba kigali kawambi yakayimba nenaviyo bwabensujju mazzi sindi mumusuubire ajja kuyimba misana ayimbe misana oba kiro sindi kabeere wa kiro nga agenda kwambala biichi weya nedda tekijja kukola kwolwo munjo ki ebibuuzo etikiti abantu babagulidde ziri makindye ku Climax emakindye ku Pakalast nkubire essimu 0759 abantu babagulidde tikiti ziri mu 1000 muzino ne si zange zammwe waliwo tikiti oliwa gwe yategese gwobyogerera ali ludda wa jojo events jangu oyogerere bizinensi yo taliiwo enteekateeka ngitambuze abazaga mpaku njagala njogera ebigambo nga sibitaakana okuyingira mutwalo gumu ordinary VIP emitwalo 3 table emiliyoni 3 okuyingira mutwalo abantu bange ab'ennansana bwayise mmwe zigenda okuwera ssaawa 6 ka LB tuba tumaze okukafunza nga tebakyalina we batuula abayikyesatu nammwe weemuli abaholiday makers abo naddala abaana abo mwe baholiday makers muzeeyise bata temumulabangako ajja kubaawo abayimbire ajja alunambirwa ajja kubaawo abayimbire papa misaaki agenda kubaawo abayimbire bwe mumala mugende eka abaana abato njagala bwe ziwera ssaawa 12 waka omukolo gusigalemu abantu abakulu nga basayimo kawalaata banko badiru bamakona ba Emma enatete ba Martini ba Sky Soja ba Betty bonna musogo obuuzaaji jaguwa liri pazo tukolaganye naawe awo kumala ebbanga njatwala omukisa guno nga tumaliriza twebaze njatwala omukisa guno nga tumaliriza press conference yaffe
twebaze basaponsa bonna ndowooza liri pazo bannamawulire bannange musobola okikakasa nti talina kyatogedde ku nkudi olunaku ffenna tulumanyi twesange wano batugambye enkudi mu weema batugambye enkudi mu mmotoka batugambye enkudi ya mu juisi kwegamba buli nkudi kibuuzo kyonna ekyenkudi akyogeddeko so njagala okwebaza bannamawulire mwenna mwebale kujja nze njagala kwebaza nti liri pazo okulaganya wamu naffe tweyanziza mpozi n'ekirala abagala ka speed boat nako weekali ka discount jangu okwogere abagenda okujja ku nkude ebyala byonna nasazewo emiwendo gya mirundi ebiri ojja ng'oyambadde ziri ozitabatya zimatani union awo sasula ebiri sikusalirako naye bali abambadde buli mu butida oyo tusobola okuwa akajjali bwako obwerere naye nga spikira kuba mutwalo tubasaliddeko so era kyewekwasa jangu bavuga kuolwo olunaku ebiwala ebinyarwanda mujje kubanga suubiza ne situukiriza ng'enkola yange bwebeera ndi wa kigambo kyange bannayuganda balabeko kuba bwe twogera abantu bajja gamba nti naye liri pazo ebyana ebinyarwanda byoyogerako biriwa baliwa ndowooza batuweemuuko ebanguwe batuweemuuko